Sijakuwa na maswali. Sijakuwa. Uko nao? Sembele. Ene asimye amakula okuva mu ssaza lye ery'Ekyaddondo. Twebaza nnyo bannakyaddoondwa olw'enteekateeka eyo ey'amakula. Gabasibwana naye mu kiseera kino ninimu asemberedde nate ekirabo ekyenjawulo era nakyo bw'asiima amakula. Ndaba mu kiseera kino basabuukulula. Emmoroka eya Rolls Royce Ssaabasajja Kabaka asiimye emmoroka yeeyo. Twebaza nnyo olukiiko omukungu John Fred Kimba Freeman, omukungu Godfrey Kirumira, Rotarian Emmanuel Katongole era Ssaabasajja mu kiseera kino alamusa olukiiko ebyafaayo by'emmotoka eyo Katikkiro agenda kututegeeza. Bantu bano batuyimirira toyina kifaananyi kyo. Afande Musaazi. Ekyo tukirina kifaananyi kyo. Bagenda kuba natagenda kujjawo. Abantu kati okwata migongo gyabo. Wetulaba ekifaananyi kyenyina. Ndi live. Kabaka tumulaba. Akola atya? Akola atya? Akola atya? Kireke. Good enough mungadi mubyagala. Olaba mazima kwata migongo. Kakati ddawo. Bandi. Mister. Mulongo.
nange nkubayo naye nange nkubayo Zerubega Faruku ndi musajja makanika okuyiga obwa makanika kojja wange Omulangira Robert Ssuuna ye yantendeka omulimu guno bwaguntendeka nengunywereramu natandikanga taniboy ku motoka nenguvaako nanziza mu bwa makanika nanjigiriza okukanika emmotoka ennene n'emmotoka entono bwe mmala okutuuka mu sayizi ey'okukula neetongola nenkola garage eyange gye bayita LF Fabricators Engineering. Bwe mmaliriza okukola garage natandika okukola emirimu egy'enjawulo ne bayinginiya bange nga bwenkola ki bwe tukwasaganya era mwe twabeeredde omwo Katonda we yatuweeredde omukisa gw'okkanika ku mmotoka Rolls Royce eya Ssekabaka ne batuwa omulimu ogwo bwe gwatuuse ne tusooka twebuuza tugukutte tutya naye nga bw'omanyi bamakanika twagukutte n'amaanyi era omulimu twagukoze ne tugutuusa kussa weegulabikidde abantu kansuubire nti oba abantu basiimye naye nga nze yagukoze nasiimye ne bamakanika bange kati tulindirira ebinaava mu bantu tulabe ensiima yaabwe naye mu kufundikira neebaza Omulangira Robert Ssuuna ow'Emmengo Room Enterprises eyantendeka omulimu guno kuba yankola kyamaanyi nnyo mu nsi eno era mwebaliza ddala Mungu amwongere n'abantu be bonna. Esebo ebiri mu mmotoka eyo ebyenjawulo kati emmotoka eyo tojja gisanga nti amataala gaayo balubu muli munda nti ze zino ezaffe eza bulijjo balubu baali bakola ziringa eza tooki era kati bwe nkutuma balubu eyo yinza okumbuuza ate kati eno balubu ya tooki njijjewa n'oŋŋenda ku enzigi emmotoka eyo giraba nti nkadde naye ya mashini z'amasannyalaze naye kati munda ekozesa njegere enjegere bwendukutuma era weebuuza kati olujegere luno lwontumye mu budde buno kuba kaseze ennaku zino za waya naye nga nakikoze era nenkimaliriza ettaala zaayo bw'ogiyingiramu okugikyusa njirinya nakigere ekyuka nakigere wenkyusiza wenzizaayo bwenkyuse wenzizaayo giya yaayo luwaya siza kati ez'ennaku zino zirina kebo naye luli luwaya buwaya era kyekimu ne buleeki bweva waggulu ne waya yaayo bwegenda paka ku buleeki emabega oba bweva waggulu ne giya yaayo bwegenda paka ku giya box kati ebyo ebyenjawulo ebigirimu okusinziira ku z'ennaku zino ezikola ki eziriwo munda bw'ogitunuulira ebintu byayo speedometer yaayo ezaffe zidduka zidde nate ye ezaayo buzza kakintu kyanjawulo era bw'ogituula muga ate speedometer oba nze neewunse naye ng'ate oba teweewo yo yakyusibwa ekisumuluzo kyayo kiri ku mukono gwa kkono ate era bw'oba ogikuba serefu tojja kutuuka ng'eno yaffe kutuuka n'okuba serefu ogiteekamu switch n'osooka owummuzaamu esekendi singa 10 n'olyoka okuba lwa nsonga erina mashini eri epampinga amafuta emala kujjuzaawo n'olyoka okuba n'eryoka eyaka naye zino ezaffe obwo olutuuka wadde okuba n'ekola ki n'eyaka yingini yaayo eri mu V8 erina sirinda 8 sayidi sirinda 4 ne sayidi sirinda 4 yefaananyirizaako kati era zino emmotoka zammwe enkola empya ezimpenkoni ya V ate ya petro lwakuba yo kyegisinga nti erina kabule yo ya kabuleta ebeera ne kabuleta 2 ate zino zijja ne injection amafuta yeegalowooleza naye eri yennyini
yekozesa amafuta gaayo ku kabureta esooka ne ku kabureta ey'okubiri. Nkambwe nnyo okuva lwe baginkwasa emabega emyezi 2 nga mu kukanikawo kwokka lawundi gye nkozeseza liita 3 ez'amafuta, naye nga siina lugendo lwengolodde nti ŋŋenda oba balina we baŋŋambye naye mu kifo kimu ne njakisa ne nkola byenkola ne nzikiza, ne njakisa ne neetoololamu awo ne nkola ki ne nzikiza, naye nkozeseza liita 300. Kati ennywa yaayo ey'amafuta sinnagibala bulungi, naye nga emmotoka eyo ekirungi ekigirimu eri comfortable, erina omutto keeba empenkoni tegulina. Omutto gwali guli comfortable nnyo, erina amaanyi agatali ga mmotoka zino ndala. Empenkoni erina amaanyi naye n'emmotoka erina amaanyi. Bye tubadde nabo, tubadde n'omukulu Apollo Sebutinde tatuuse wano, twamuleseeyo, ne kuba ne Semakula Steven Semakula, oyo abadde musaale nnyo era abadde mukono gwange ogukola, nembeera ne mukoddomi wange Kalule Shafik bwe tukoze omulimu ogwo.